naddala abagamba nti bakalimagezi naddala abagamba nti bannabyabufuzi ndowooza ekirwadde kitulina nga bannayuganda basinga obungi nga sawuddemu wekwebuzaabuza nga abafuka banaaba ng'ekituufu bakimayine nga bakyebuzaabuza lwaki njogera bwentyo nti buli omu aba ayagala omuntu gwabuze ekibuuzo akiddemu nga bw'ayagala ne batamanya nti mu kuddamu ebibuuzo buli muntu alina enziramu eyejjaddamu ebibuuzo okusinziira kiki kyalaba ne kyasuubira ekigenda otuukawo ekyabasinga obungi tebakimanyi kati ndaba abantu bangi nnyo twali tumanyi nti ekintu kino kiwedde naye mukiremeddeko olw'ensonga tukimanyi nti Museveni ye bw'ate bw'akola akozesa nnyo abantu abalina endowooza empewufu ndowooza mugimanyi oba abaweefu b'endowooza n'abaguza kye baagala bo ne bakitwala nga bakirina okukyagala nga bakiguza omuntu bw'otunuulira abantu bonna balemedde ku nsonga eno mbuuza ofa kino ensi tagenda kubulira lwaki olw'ensonga tukimanyi Museveni yagala kukozesa nnyo abantu abo abalina endowooza empewufu nga bo we baagala okuyisiza buli nsonga ekyokulabirako eno social media mmere ya lombe n'ataaka abaalya buli alina essimu ya buyonjo osobola okukola ky'oyagala bw'obanga okirinako information nokitegeeza abantu oliwaddemu okujja n'okikola yensonga lwaki nti abantu bangi bagenda bakubaganya ebirowoozo era abalina omulamu abantu babagoberera abatalina mulamu abantu babagoberera eri abawemuzi nga nabo balina abawemuzi banaabo babagoberera eri abatambuza ensonga bulungi naye eri babagoberera kati bwetyo bwe tuli naye mu kalowoozo ka leero tugamba nti omusiru takusiruwaza olw'ensonga nti omusiru aba ayagala mufaanagane naye mu ndowooza ey'obusiru n'obwobufu bw'endowooza ye waba ayagala mufaanagane ensi ekyuka mu kukyuka tulina okugenda n'okukyuka kwayo kuge mazima gwali eyo alemedde ku Kyagulanyi nti awagira abavuzi b'empanka oba tabawagira abasinga obungi kyabakoze kyabatabudde emitwe njira kugamba ekintu kigambo kimu nti bw'obanga oyogera ensonga zino osooka nga n'otundi omuntu kiguyogerako mufumbo ekyo n'okiteeka esayidi alina abaana n'okiteeka esayidi bw'ogatta okuba nti mufumbo alina abaana kikumala obutongerako kintu kirala kyonna okitegeera wandibadde oteeka nnyo essira singa omuntu adde si mufumbo oba nga tomulabanga na mukyala oba talina mukyala then wandibadde awoga nti ninawo tugenda okutandika okwogere naye omuntu alina omukyala alina abaana bamugatta bulungi nnyo kiba kitegeeza nti akwogerako amu konna okwokunyonyera ensonga zino kwandibadde kukoma mu kkoweeryo nti ketwogerako omusajja ali kino nakino nakino ABCD as simple as that kati nga nfundikira akalowoozo ka leero bantu bangi mwenna muli mu nsi muno wootuuka ensi n'ekutabukira n'ogamba kangende nnoonya ekigulira magala eddiba mu nsi z'abamagulu meeru naye badde okimanyi nti social media kuno kwotwogera ebigambo kuno abasajja bonna abasinga obungi magulu meeru abalina zi kampuni ennene era bakola ku nsonga z'okuyingiza n'okufulumya abantu okwetoola ensi yonna be bamu ku bantu ababeera ku social media zino nga bawulira ebigambo byemutokomoka okimanyi nti ebigambo byoyogera bisobola okukuleetera obuzibu ku nsonga ezo ekyokulabirako yennyini omukulembeze ng'akyali muvubuka yayimba oluyimba olwamuviirako musibaga emyaka 10 nga tagenze Bungereza ekyo mukimanyi bulungi nnyo n'abalala naye mulaba buli avaayo kulumba kyago tasobola kuvaayo ku ye kennyini kuteekawo bigambo bigaa nti alumba abantu abo oba akakundi k'abantu abo tasobola byogera naye agezaako nnyo okusindiikiriza Kyagulanyi aveeyo abeeko kyayogera tajja kwogera olw'ensonga nze ndi wano mpagira Liverpool nga ttiimu y'omupiira gye mpagira kwanza mbuuza ebintu binyumira mu nsi mupiira ndowooza na byabufuzi n'abala muwagira Arsenal muwagira Man U muwagira Chelsea muwagira Aston Villa n'endala naye mubadde mukimanyi nti muli kimu ku bitundu ebiwagira akakundi k'abantu abo olw'ensonga nti kati Captain Ambaj eyaba captain yonna kati sponsoring baani era abantu bagisponsoringa corner flags kati zonna abantu bakola kibi bazifuga ne bwolaba bintu byonna kati biri mupiira byonna kati oŋŋamba otya nti govuma Kyagulanyi essaawa zino ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira mu Bungereza nga naye ekola ekintu kyekimu kati ani yakuloga gwe alumba Kyagulanyi ani yakuloga
oli wase ne Arsenal wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Man U ne Man U wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Chelsea wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi kuga ne munsobera abana Uganda bamuloza lunaku ki nengo omuntu gwolumba gwosindikiriza ekintu tanakugamba nti akiwagira tanakugamba nti aki niye yakugambye nti lulinga nkyali muto nina ebigambo bye nayogera naye kati nkuze ensingira abulala kubanga ensi ekyuka ne mugano kitegeera kati njala bategeeza ensonga eno nga bwe yazze kirungi tutegedde ani agisindikiriza namwe bagisindikiriza naye nga tonnanyigiriza nnyo nnyindo gireeta musaayi sookodde mu wetegereze kyogerako kimanyi bulungi nnyo era kitegeera mwegendereze ebiga bye mwogera n'okusindikiriza omuntu omu kubanga ebintu bingi bijja kuva nga temujja bitegeera otherwise buli omu ayimirire mu layini waali kola ekikwatako va ku kitakukwatako buli kintu kireke kitambule nga bwe kirina okubeera yensonga oba owagira omupiira gwa Bungereza Premier League automatically ekintu ekyo ekiwagira teri mu Uganda talina ttiimu y'omupiira gyawangira mu Bungereza taliyo kati omugambo otyo olumba Kyagulanyi ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira e Bungereza mu Premier League nga yewagira abantu abo ate nga ye main sponsor kati ki kyoyogerako awo tetugenda kulwawo wamma akalowoozo kawedde olwaleero katugende ku firimu eyatuleese olwaleero ndowooza kansoke mbalindemu wane eddakiika ng'emu tutandike bulungi nnyo kansoke mbakubiremu akayimba kano nyone ku tuzzi tutandike nga mweyongerako
mbasabire nga mirembe. Rest in peace. Franca. Rest in peace. Danke. Rest in peace. Return up Kenya. Rest in peace. Kati mbutongole video etandise. Nabagamba buli muyimbi yenna ng'oyimba oluyimba lwankyuka nga teruliko copyright olumpa wano njadduza nyanga ku live yo nga lwankyuka siteeka koza alavu siteeka koza ki. Olwenkyuka ng'oluyimbye bulungi nnyo lunsindikire mu inbox yange njadduza nyanga ku live free of charge si charging muntu kasita lubanga lwankyuka. Tuzze ku mulamwa katika video katandise njala tutandike bulungi. Right kuzo mwezi zili munana omwezi ogwo 12 omwaka 2023 kasupente buli bulungi. Antegezeddwa ko ba comrades abamu ne ba organizers nti they are proposing to reorganize the country shutdown on 8th of January 2024. Ntegezeddwa ko mbategeze bajja confirming very soon nenga buli musoko kiteke mutonge nakuzo mwezi munana omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 erizo kubayo country shutdown bacha proposing a date okugiconfirminga oba eneba ekola oba neba tekola. So be aware nti nga 8 January wayinza okubaawo enteekateeka oba okukyusaamuko. Kansulent Tukyala Wangadya otuuse Mukyala Nabbanja otuuse Yoseri otuuse kansokenza nnyo obubaka buno obwa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge tutandike video lwaliro. Kino kiddamu mwenna bannabyabufuzi bannaddiini bannabyansuula n'abantu ba bulijjo ensi bwe begenda okutyobooka oba ensi bwe begenda okutabanguka mwesuleegwa naggamba naye ng'ate mwandibadde mukola ekintu ky'amaanyi nnyo okutaasa embeteza eyandibadde egwa mu nsi. Bw'osirika n'otayogera ku bikyama bikolebwa mu nsi bakitegeeza nti ovunaanyizibwa kikenkanye n'omuntu akoze ekigambo ekyo. Mudabaka bwa bajjajjaffe Kasimu Nakibinge. Okwaniriza Minisita wa Gavumenti wa Kampala okuba muhadhara eno naye kusaba busabi ogamba omukulembeze w'eggwanga kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda. Bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. Naye emyaka 3 omuntu omututte mu kooti ababe tebamanyi gye bali ensonga eno erumya omutima. Lwaki tugyogerako ti abasinga abantu ba umma bakadde baabwe batutuukirira mikwano gyabwe tubeeko kye twogerako tubeeko bye tubayamba. Naye gwe ali mu gavumenti ddoboozi lituuse nti waliwo obulumi abantu be bakwatira mu byokulonda okubanga olwaleero musango. Simanyi lwe kyatandika kuba nti omuntu ali mu byokulonda ate guvuka omusango. Naye banga balina emisango tetulina buzibu mubalamule. N'emyaka 3 mingi nnyo. Nja kusaba bano bannaffe ab'ebyokwerinda ababirimu bamanye nti baboonoona mu bantu. Omuntu yenna gw'okwatidde omwana we mulirwana we muganda we omusuubira otya ate okwagala gavumenti emukutte. Esaawa ejja kutuuka mutandika okuyita mu bantu ate mutandika okubuuza lwaki abantu tebatwagala naye nga bano be babaleetedde obuzibu. Kusaba Honorable Minister eddoboozi eryo olituuseeyo ensonga ezo bazitunulemu. Abatalina misango bateebwe, abalina emisango mubavunaani tetulina kizibu. Buli omu weetikka omugugu gwe ffe tetubaako nakituddamu. Kwebaza okubanga ozze nompa omukisa eddoboozi eryo okubanga ndituusa. Visit the Google Play Store or the Apple. Alright. Tweyanziza nnyo jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge Allah akingirize osobola okuba nti gw'omu ku bantu bavuddeyo okuyisa eddoboozi
eby'omwanguka okutegeeza bannakyemalira. Ebikolwa byayogerako nabagamba nti abavubuka babakwata mu Buganda emikiro nabasiba nga tewali muntu ategeezeddwako bewaabwe bye bino byennyini. Tutandise kati ka video katandise. Wulira. Alright, mukaba laiti naye jukira. Alright. Wabaddewo RDC we Kayunga ndowooza n'akulira poliisi n'akulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Abavudde ne bateeka ebiwandiiko mu mawulire nga omu ku bantu abawambibwa era n'abuzibwa emyaka 3 weddu nga bwe bamufunye naye ekyennaku bataddeyo kifaananyi kiri fake. Era bigenze mu mawulire oluvannyuma lwa akulidde oluvuganya mu parliament omukulu Mathias Mpuuga Nsamba okuvaayo n'aloopa poliisi n'ebitongole ebirala n'alagala emmotoka eziwamba abantu omwabadde n'emmotoka eya poliisi ey'ekika kya Mwende emirundi 3 kasaze 17 ate gavumenti oluvannyuma n'egaali emmotoka eno tegimanyiiko. Naye ebyaddala emmotoka eno gavumenti egimanyi era emmotoka eno yalabiddwako ngera eri mu kutambula ekola operations. Kati mukulu mukyala Naabatulege Anita Amongi Sadolini Mama Sorogeti mukulu David Muhoozi n'abeekerinda emmotoka gye badde boogera zimu ku mmotoka eziwamba abantu ne zibabuzaawo. Emmotoka eno yalabiddwako. Muyinza ogaa nti omusajja ate namba yiyi namba 17 yiyo ogiraba yalabiddwako ni mumugamba mwe emmotoka teriyo ne mu service teriyo. Mugira bulungi nnyo emmotoka yammwe, mugira bulungi nnyo awo tetuluddeewo. Era mwagenze mu maaso ne mugamba nti omwami oyo ayogerwako mwamufunye naye gwe mwafunye bakugamba nti gwe mwafunye oba gwe mwatadde mawulire omuntu oyo si yeye mukyamu. Kati muteeka obulumi ku bantu. Kansoke nzanye mukulu Nobert Mao ono bwe yayogedde then ndyoke nzanye video y'omwana tugende mu maaso. Mukulu Nobert Mao kati akulira ministry ekwasaganya ssemateeka y'eggwanga bw'ati bwe yayogedde ng'akudaala. Bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala. Balinga ng'abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga epaka ggulu. Obusobozi tebabulina. Mukulu Nobert Mao akulira ministry ya justice oba ya ssemateeka. Olw'okuba nti kati wafuuka musajja wa Museveni tekikufuula nti okutegeerako kwalina kwakuvaamu. Abantu bangi bali mu kuwambibwa era bamukuttibwa okuddaala nti abantu bajje batukire gavumenti ebeeko kyebakolera. Museveni kyalina okukola kyokka kwekuga nti agenda kusasula abantu abawambibwa n'abattibwako abantu. Kiri kyokka kyasobola talina kira kuba talina buli agenda bajja.
Kyesimanyi bulungi ennaku zino omanyi simanyi grams ziri ku makenda g'omira ganaga ARVs oyinza okuba wamira amakenda nga kati gakuyiwa Windows ensonga lwaki oyambala galubindi zino enzirugavu omuntu ng'oli munnamateekera nga wasoma bulungi nnyo okozesa obwongo bwo abantu twagala nnyo okola kye tuyita facial expression nagana amaaso bigo by'oyogero bitegeeza ne oyambadde galubindi z'abawuki ba holding ojja okuwa statement ng'omuntu akulira ministry nnamba ekwasaganya ku ssemateeka w'eggwanga oyambadde galubindi bano abawuki ba holding oyogera ebigere bitali mu constitution naye ng'ate ogamba nti wasoma amateeka mukulu statement eno kanjiddemu ndyoka kuzanyira vidiyo y'omwana eno bano abasinga bendaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala balinga ng'abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga epaka ggulu obusobozi tebabulina. Nyongera kutegeeza mukulu Norbert Mao former president wa DP simanyi lwaki kati oyogera ng'eyayitako wayiika Windows kyekikulu kubanga oyinza okubanga empeke z'omera ennaku zino zaakubibwa amadinisa naye Katonda talya panike kuba talya mbulugunya nedda era nze sikyebuuza lwaki mukyala Nauma yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi simanyi tusewuunya lwaki Nauma yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi n'ovulubana kati kyekikumiza ARVs ezikuye Windows okigwanira okuba nti wayiika Windows olw'okumala okugyamu empale nga togenda kufuka mukyala Nauma n'akusiiga obulwadde kati amakerenda gakutawaanya naye ojja kutereera tosobola kubanga otegeera n'olira omwana omuto ku myaka gino ng'ayogera bw'ati ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? Myaka esatu. Taata we yabula atya? Baamusiba. Osobola okumanya engeri owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu. Bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo. Omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo. Yoyo taatawo oba alimba? Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi ki? Si yeye. Ate eddoboozi we baamukuwadde ng'ayogera nga si lye lya taata? Si yeye. Kati owulira otya muli okubanga taata tumulina ebiseesa abaziri? Bubi. Oddawo n'olowoozaako ku taata naye ng'ataliiwo. Olowooza basirikale ki abaamutwala ng'okusinziira ku by'owulira? Gavumenti. Alright, ndina Lukwago Morgan. Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo. So omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan. Era nga bw'omulaba alwakwafe esobola gikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan, mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba? Bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weewa kitewate bagala muleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo. Gavumenti mbasaba mukomyewo taata banga mumwesinge oba mufu mukomyewo mutaje. Mu abaana bammwe bali mu America, bali Canada, bali mu Europe, bali buli ekyetaagisa bali ku pizza size, bali ku KFC. Alina omutwalo gwa dollars pocket money, batambule mu V8. Naye omusajja gwe mwajja ku ludda akawungeezi ng'atudde ne muwamba omwana we gino emyaka 5. Omwana atuuka okumanya nti gavumenti yawamba taata.
RDC DPC ne mutuuka kujja mawulire ne muteeka ekibooziboozi ekifu nga muteeka obulumi ono omwana musuubira nti agenda kubeera na bulumi kimutima mukulu Nobert Mao n'ojja n'oyogera ebigambo biri bwe bityo g'osuubira nti obulumi abantu bano bayitamu omwana ono kugira video mbali mwagala jijjayo nabagamba ne muli gikwatamu ne mukulu lwakiri ndigikola ekiro ne ngiteekayo ku mutimbagano bwe mbaga ebintu bye twogera bikyamu lwaki mu hackinga page lwaki musasula Facebook bajja information gye tukola lwaki mu reporting accounts zaffe kye mulina okukola kwe kujja embize gye mukola okuleka bannayuganda beetaaye mu nsi yaabwe ono mwana muto Lukwago myaka 6 kitaye mwamuwamba ne mumutta ate si yekka bakibalama balita nabo Kenya n'abalamu basse nga mutubuzaabuza wano kanzire munzanye video y'omwana wa video mugijje ku mutimbagano mugijjeeyo kanzire mungizanye ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata myaka 3 taata we yabula atya bamusiba osobola okumanya engeri owulira engeri gye bamukwatamu gye bamukimamu bali budde bwakiro yogerako waggulu bali budde bwakiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala okuva olwotodanga mukulaba ku taatawo omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo yoyo taatawo oba alimba si yeye wetegereza bulungi ekifaananyi ki si yeye ate eddoboozi we bamukuwadde ng'ayogera nga siri erya taata si kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebiseesaawa ziri bubi oddawo n'olowoozaako ku taata naye ng'ataliiwo olowooza basirikale ki abamutwala okusinziira ku byowulira gavumenti alright nina Lukwago Moganyi ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddangamu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin so family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo so omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Moganyi era nga bw'omulaba alwakwa feesobola gikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze Moganyi mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weaba kitewatebagala muleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo alright nsaba obyogera ebyo nga eddoboozi liri waggulu nnyo obadde obagamba ki ogugamba ki gavumenti yatwala taatawo no tokaaba sorry taata ajja kudda gyali tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo gavumenti mbasa mukomyewo taata banga mumisi oba mufu mukomyewo mutale ono ye mama w'omwana ono ebifaananyi sibya bba wange ekifaananyi kyamati nekiina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 Novemba awezeza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange bw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mawulire nze bange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9 nze bange mumanyi Mao kyokka Mao amala okwogera bw'atyo omukyalo ono akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu mu Uganda najja nayogera ebigambo bino wuliriza Mariam Wangadya ate n'ekirala
bwe baba nti baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe naye kati nze wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Yoyo omukyala akolera Uganda Human Rights Commission omukyala Wangadya ng'ayogera bw'atyo. Ekiri atabaala kyekira n'asigadde waka. Naye Museveni mulekerawo okutta abantu. Mukyala Nabbanja eno video gyenziramu okuzannya olwaleero bwe bujulizi bwe tulina era file eri mu ICC mu International Criminal Court. Mwawamba abantu ne mbatta. Eno video eri mu International Criminal Court. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Well stated and well analyzed. So Museveni, Mohozi, Salim Sare, Kahanga Mohanga, Jeneti, David Mohozi, Anita Mongi, Atayebwa, and all members of parliaments in Uganda. However much you are trying to divert people from the real issue, you are wasting a lot of time. It is on record that since 1966, Museveni has been implicated in the human rights abuse. That is kidnapping, killing, assassinating, and it is on record. Right now, he's the one in power. He's still doing the same things. But you are trying to play around by protecting Museveni, but it's high time to let the world know the truth that Uganda is not safe. You've tried to create a lot of diversion and stunts on social media to show the outside world that Uganda is safe. But Uganda is not safe. Uganda is bleeding, and a lot of people have been missing and others have been assassinated. But the government has tried a lot to divert people, which will not work in this regime. Because we can speak our mind and we have the evidence. That's why we use social media to express ourselves and each and everything. We know all the platform, mainstream medias and some social media platform who are paid to divert Ugandans from the real cause of the struggle, but we shall keep on exposing the state and all your servants, including you and your family. Last week, the United States of America brought more sanctions to all government officials and some MPs due to the violation of human rights and vote rigging, but you are still doing the same thing. But for us, we don't have a problem with you. Continue doing exactly what you know. Very soon, we shall meet. And everyone will pay heavily. And to remind you that we will pay in dollars. No worries. Tugenze maaso. Nga tuvudde waawo, kati njagala muwulirize omusajja ono bamuyita Haji Kaloole oba Haji Kaloole simanyi. Omukulu ono omanyi omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akyogedde ku kamera. Mwegende njagala kunoonya omusajja ono akola luddawa, akola mulimu ki, tabanga y'omu ku basajja abeera mu safe house nga batulugunya abantu. Wovira n'ogamba nti tetusobola kukkiriza kintu kino kukita. Lwakiri Kyagulanyi tumutta. Then gwe nojja n'ongamba mufu bogera ku social media tuli ba terrorist ba tuli batemu kitegeeza mwe batemu. Statement eno yafulumya njagala zino ku video zitugenda okupairinga okuziteeka mu ICC. Abantu bano nga boogera ebintu bino. Omanyi bagamba nti
ekiswaza omugagga kwe kotana k'entula bakwe kusesema entula nga badde ewana nti alya nnyama. Omukulu ono yagenze n'agamba nti okuta ekintu kino lwakiri Kyagulanyi tumugjawo. That what ekyo tuyita reported speech oba premeditated speech, omuntu ekintu kyakola naye nga kigenda kubeerawo nga kiri mu pipeline. Mwenna mwakawulidde njala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso. Kyagulanyi family tegera kuddayo kubonaabona. Ekyo kituufu nzikanya. Obukulembeze buyinza obutasoboka. Okay. Yes, buyinza okugamba. At least omukisa gw'ensi yafuna okufuna. Ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya. Kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze. Buba bunafu obweyolekera ddala. Afazali avaawo. Kiba kizibu wabula ng'ensi yo Mungu yamuwadde green light, ensi agenda gitambulanga bw'ayagala, abaana bajja kusomera gye beetaaga, naye ayisobola okuba si muto future eyinza okubeera ki NGO kati Kyagulanyi bwe byabiganya bayinza n'omuwa omulimu mu bitongole by'ensi yonna. Ayinza okugenda okufubaira omulwanizi w'eddembe mu UN, takyayina buzibu wabula ne bino akyali okumeti ng'omuntu bwaga nti ensi njeetaaga ate omutima gukyamukakaza ntisobola okufiga obuggwanga lino. Abamuyinamu essuubi n'abamuyita pulezidenti obabikidde. Siba kyamu okubabikira nze mmanyi nkugambye omuntu yanoonya obukulembeze nga wa myaka 7 muleke kudda wano okuzannya kuleeta katemba ndi yajja kukkiriza omuntu atule ku ntebe wali. Omukulu oyo munoonya mumugambye munoonya njala kumanya asibuka ludda mu Uganda. Tunoonya abantu abawamba abantu ne batta abantu. Ekigambo statement gyafulumizza ono bane bandi banga bagaya mwabera mu safe house nga batulugunya abantu. Mulize bulungi bwe yayogedde. Kyagulanyi family tegera kuddayo kubonaabona. Ekyo kituufu nzikanya. Obukulembeze buyinza obutasoboka. Okay. Yes, buyinza okugamba. At least omukisa gw'ensi yafuna okufuna. Ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya. Kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze. Buba bunafu obweyolekera ddala. Afazali avaawo. Kiba kizibu. Afazali akola ki? Afazali avaawo. Oyo omuyita ba Haji Kaloole oyo bwatu bwe yayogedde. Wiiki eno yennyini twagenzeko mu mambuka ga Uganda. Ndowooza twagenzeko mu mambuka ga Uganda. Tutungeragera mu mambuka ga Uganda kansooke mala okuyisa obubaka buno. Nabagambye abantu mwenna abali mu kulaba enkuba eno etonnya n'enkuba si ya bulijjo nakibagambye. Si ya bulijjo. Najje babigane bagamba ebikolobero ebyakolebwa mu kitundu eky'Ennamboole omuli okusaanyawo embuga n'ebintu ebirala. Akabenje ako akagudde awo tekabadde ka bulijjo. N'ebira bikyajja bingi nnyo bye mugenda okulya mu bitundu ebire bya Uganda naddala mu Buganda wano mugenda bbula naddala mu Buganda wano. Yennyini gwe batwalaganya akimanyi nti essaawa ye eweddeyo tobola baayagala bamusabire buli kaseera. Akabenje akagudde Namboleke mwalabye si ka bulijjo ako. Balipotinza abantu 12 n'abantu bali 20 abafudde almost mu kabenje ako. Naye kyonna kye kiri mugenda kutandika okulaba ebintu bitali bya bulijjo ng'ensi bw'egenda okukyuka naye mujja kitegeera nti yatinkula empewo za Buganda nazo tezitudde. Eyatinkula empewo za Buganda ku nsozi gye zaali bibira gye zaali embuga ze mwokyezza ne muteeka buli majini aga buli kika mujja kitegeera. Mwegendereze nnyo ku nkuba eno etonnya ne bimugenda okulemuza okula ku bintu mutalabangako. Ekyo kyo njegadde kibagamba. Kano akabenje mwakalabye saagala kaddamu nnyo. Saagala nnyo kaddamu kuba mwakalabye. Naye katuddeyo mu mambuka then tulyoke tukomewo. Mu mambuka njagala muwulize omuvuunuzi eyabadde avuunula akatambi mu lukuŋŋaano lwabaddeyo ng'era kitegeezebwa state yabadde egoba y'abantu. Muwulize bavuunula mu lulimi lwawo ne bavuunula mu Luzungu ne bavuunula mu Luganda. Ne mugenda kuwulira ebigambo bino then tusooke tusimbule vidiyo etandike bulungi. Network bajja gikwatamu tebagenda girekanga bweri. Muwulira bulungi nnyo. Mwaka 2014 in
abakulembeze bajja wano ne mukanya teri addamu kuyingira mu paaka mukomaawo. Leaders of this country came here and he agreed no one should enter that land. One minute. Ati mukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe alagidde buli eyayingira luvannyuma lwa 2014 Now, the president of the Republic of Uganda, President Museveni, has commanded those who entered this land before that time should leave right now. Those who entered after 2014 should leave right now. Ile ndio ateri Uganda President Yoweri Kaguta Museveni wajani yo magotoni ngoma pa mechate mwarali bario kapara ngwen mepira nyim mumierbo ao kapa ekyokubiri La second issue. abaliyo mwenna vanesaawe eno amagye gayingira bwe banaakusangayo bajja kugoba bwe banaasanga ebirime tebajja bikwatako bwe basanga amanda tujja kugoota bwe tusanga embaawo tujja kuzoota ekyalo kye mulimu kiringa kyadde mu nyumba You're not a man, you're not an actually. It's like you're Mr. That house. ekyokola kiki osooka n'oddayo gy'ovudde n'olinda n'ogolole ebisi byabwe mulyoka mukomawo olaba luusi nabbi baganda bano babatirawo bye batamanyi Your brothers will kubanga ekyasooka kisooka bagulabeyo tebakuguza ttaka lya gavumenti olivaamu Alright. Okuva we byatuukawo ebintu ebyo
which number Teri TV Kebere radio mu Uganda yayogera ku nsonga ezo wadde bali tayo ka footage aka 30 seconds tebakireetangako. Eno meeting yatuuziddwa ng'oluvannyuma Abaganda abasukka mu 120 bamaze okuttibwa tebannakyogera ku TV. Omwami bamuwadde ebiragiro Museveni amugamba nti buli muntu yenna ataasangibwa mu kitundu ekyo eky'Abamadi apa mu 2014 tateekeddwa kubeera mu kitundu ekyo. Ezo order from above Museveni yaziwa. N'agamba nti kati amagye gagenda kutandika okutekinga over. Bwe basanga alinako ebirime ebintu byonna bagenda bitwala babijjewo. N'agamba nti bw'obanga toli mu Madi oba toli mu Kyoli toteekeddwa kubeera ku ttaka eryo buli omu adde gye yava kubanga muli bagwira. Kati kansoke mbuuze mukulu Museveni. Di munnayuganda olwabeera omugwira mu nsi ye. Waliwo etteeka nti abantu abannayuganda mutebateekeddwa genda mu bitundu birala. Kuba Abaganda bagenzi gye bali bakolera bizinesi nga tebaguze mataka mwabassa abantu 120 naye temwayogeddeko wadde n'omuntu n'omu. Mwabatemyetemye ne mubookya emiramu ne mugiwembwa. Era nono akyogedde nti mutakola kye tubagambye mugenda kuttibwa nga bannammwe bali abattiddwa. Ekyo mukiwulidde mu video. Kyokubala nti zino video basobola zizanya ku TV e Uganda. Omusajja agaye mu video tumugenda kuttibwa nga bannammwe bali battiddwa. Open the akyogedde era tekimusima tuse. Kuba bino tebasobola bizanya ku TV Uganda de ku radio kuba tebabisobola bizanyayo. Ne kati gobo ogamba nti abantu abaliyo abagenda okunoonya ensimbi bonna bagwira bafulume ekitundu ekyo. Kiki mwagala okukolayo? Mission tugimanyi bulungi nnyo gye mwagala okukola. No problem. Ffe tujja kugenda mu maaso n'okubalabisa. Awo tuvudde tukyali nno tetunnatandika information bannange. Naye ndowooza mu butongole katugitandike. Mbatumiddeko bamemba ba parliament mwenna abagenze Rwanda mu games naye nze mbuuza ssente z'omuwa omusolo ku mizanyo gye mugendako giyamba ki eri munnayuganda tegirina okuggyako mugenda kwepiica nakukola bye mwagala nga mulese ensonga enkulu mu ggwanga wano. Mukulu Mathashi Mpuga oludda oluvuganya ne bakulembeze banno mwenna mwatusuubiza nti mugenda kudda mu parliament until further notice nga avudde Roma nga baleesa abantu baffe abawambibwa. Mwaze mu parliament ne musoma report ne mudde ne mutuula bulungi nnyo. Ekyo kijjawo nti abantu baffe be twabasaba babazizza nti nedda. Kumwe naffe abantu ani alyemba. Kale olwaleero kambategeeza. Kino kiddamu bakomredi mwenna be tuli mu struggle n'abaagala enkyukakyuka. Ne bagamba teweesiganga munnabyabufuzi era tobeesinga ku munnabyabufuzi. Baganda ffe mwonna baagala enkyukakyuka ngenda kukabatemateba muntu yeneddamu okwogera ku kigambo kye bayita member parliament oba wa NRM oba wa FDC oba wa JEMA oba wa National Unity Platform. Nti bana kye bagenda okukyusa ku ggwanga tekisoboka, it is impossible. Teri munnabyabufuzi nga member parliament alina kyagenda kukyusa ku byobufuzi tukujjako Museveni tekisoboka nkibagambye olwaleero. Era kati openly okutandika n'omwezi guno nga kugenda kutuuka wakati ngenda tandika kati kuba buli omu nga sina gwe neebuuzizaako. Mukulu Mathashi Mpuuga ku Lwokusatu najja n'ensooka n'ensirikamu naye njala tegeeza eggwanga nti omukulu ono ku lunaku olw'Essande nga nvudde ku live omukulu ono baamukukusa ne bamuyingiza State House Entebbe ng'omukyala muvuga yennyini yenna abatulege Nalongo Sologeti Mpogola Anita Among yamutwala mu State House Entebbe. Museveni gye yalina appointments empitirivu okusinkana abantu wabula appointments zonna zaasazibwamu ne bayingiza big fish ne bagiyingiza mu State House. Omukulu gwe bayita PPS wa Museveni gwe bayita Omona. Waliyo ba investors, waliyo abantu abalevudde n'abanene mu gavumenti abakulu abalibazze okulaba Museveni ekiro. Ono bamuleeta Anita Amongi yajja kennyini amwevugira n'amutuusa ewa Museveni ku ssaawa zaali 7 ez'ekiro ne bakyusa buli kimu kikyaliwo ne bayingiza big fish ne bayingiza ne batuusa okuteesa bye baateesa byonna. Mu bye baateesa mwe muli kye mulabyeko mu mawulire nti bagenda kutuula balabe abantu abasiba mu makomera abatalina misango minene babate abakyusa balaba bajje mu ame court oba military court oba bateeke mu civilian court
abatalina misango bate zimu ku discussions kubanga abantu balina okuyisa ebintu bya Museveni mwemuli ki mwemuli nti Museveni yatasobola kuyisa supplementary budget nga boludde oluvuganya tebaliimu era bakikoze bulungi nnyo ne bajja ne batula supplementary budget teneeyita okumanya mu basajja bo muli baffe buli lwabeyita supplementary budget bweyita wabeerawo kye tuyita minority report ya lipoota ewandiikibwa ku lw'abantu abatono abali mu paliamenti nga bagezaako okulaga butya eripooti y'abangi eyise ekakasizza ebintu biyisiddwa ebituli ebigirimu n'obutali bwenkanya mu lipooti eyo omusajja eyabadde alina okukola minority report eyo ye Muwanga Kivumbi y'omukka kundi akasinkana Museveni on a weekly basis era yabadde alina okusoma lipooti eyo bamuwadde ensimbi empya n'enkadde n'atasoma lipooti Muwanga Kivumbi vaawo ogamba abantu nti minor report wagisomye mu kuyisa supplementary budget eyo nga mumaze okukola emivuyo gyammwe gyonna wiiki ennamba wasomye minority report eso eraga butya supplementary budget eno ebituli ebyabibanesere zitakkirizibwa kuyisibwa wagisomyeko tewagisomye kubanga Museveni yagambye temugeze ne muyisa minority report eyo okulabisa eggwanga nti fu era buli kimu ne mukiisa mwekye mwakoze ng'ono mumaze omuyisizaawo ebyabwe ne babagamba ogende e Rwanda abala bali ku livu babasindise bweru okuli mukulu Ssemujju Nganda ali bweru Lubega Sseggona bagenze bweru ekisinga okusesa buli muntu gwe bawadde livu y'ennaku 20 buli lunaku bamusasula $720 buli lunaku lwamala nga tali mu parliament yagenzeeko okukyalako gy'agenze bamusasula $720 ze almost $2.5 million zaafuna for 20 good days kusereza omukube maze okuyisa ebintu bino mukamwongere Kyagulanyi Ssentamu nze njala kusaasira anti abantu bano bagezaako kutta political career yo nga bwe nze mbyogera nti baagala kusula okufuula omunafu era nga kyekino ku nteekateeka mpoga ze bamukwasa okufuula national platform nawo omunafu bakumalemu amaanyi bakuteekemu isolation ekyo bali mu kukola kati nze nabagambye seetaaga kumanya muntu yenna kino nakibagambye era nza nkibagamba tetulina muntu yenna mu parliament okujjako ndoza ayinza okuba zaake n'abantu balinga basatu balinga bana abasigadde bonna bafu sente bazibola era mukulu Kyagulanyi njala kutegeeza president omukyala gwe bayita Margaret ndakuwa mala okulaba amannya gano mwegendereze nnyinaku zino nkulaba kuli kumpi nnyo member parliament ameyita Margaret ki ndakuwa mala okufuna amannya lindako manyi bintu bino mbiteeka mu mutwe mukyala oyo Margaret ndako mala okujjukira amanya gange wano mala okujjukira amanya mukyala oyo ennaku zino okulaba beera ku lusegere nnyo ngenda gafuna wano omukyala bayita Namugga Margaret president wali omukyala gwe bayita Namugga Margaret era wa national platform taata mbadde ngenda mujjako network mujjako yaki temugijjako muleke njogera ebituufu so Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala we Margaret Namugga Margaret ennaku zinabadde akweriraanya nnyo era ng'ayogera nnyalivu kuma taata ogwo musuta nawandagala mukyala Margaret Nanyonga wakasinkana Museveni enfunda 2 wiiki ewedde era ne bakuwa ensimbi ng'olina mission y'okusipayinga ku Kyagulanyi waguze n'ennyumba emunyonyo yakakalina eriko n'amaduuka kalinga ka shopping mall era n'ogenda mu kibanda ekyomu ekyo owa NRM munene ne bakuwa V8 mpya zino ZTX V8 mpya mu kibanda ya white kuba motoka yali yafa era mbizibu wayanjuddeyo nti tolina mmotoka ate bakubanja ne bakuwako ne million 9 mu cash ne bakuwa ne sente n'ogula ekizimbe ng'oli ku mission ya ku spyinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bage kati ngenda batabukira
tetujja kukkiriza kufiirwa president waffe nga mwe muli ansimbi so omukyalo Margaret Namugga Mr. President mutegere bulungi ogomosota gwa nawandagala ate njagala kuba manyi oyogera nnyo njagala oveeyo gye wenna kusanga na ku platform ngo oyogera njja kwambala ne biranja byogera so Mr. President whenever you are omukyalo Margaret Namugga mwegendeza ali ku mission sente yazifunye nagulako n'ekizimbe emunyonyo lwa motoka mpya ya V80 ina mission gyaliko kugwe ngo omuntu n'ebiyama bya pate byawayo wa Museveni already babirina tuvudde wao omukuru yadalina okusoma minor report muwanga Kivumbi teyagisomye on orders of Museveni era birane biyitondezo mbitegedde bulungi nnyo tugenze maaso era tobera surprised nnyo omukulembeze wange very soon ng'owulidde nti ono musajja gwe bayita Abedi Bwanika already bamaze domoteeka ku lukalala bagenda ofuna minister muri shuffle ejja oba mwaka gujja endoza ndi mu January awo kubanga already bamaze domo indicating nga yabagamba nti nzo okukola kyamuyini kinjagala mukole njala mumpo wa minister mumpene sente ono yogena musanga ku list yaba minister bagenda okulondebwa ngo bayita Mogalatia agenda kubeerako era akabinja kyovula nti bano bavuganye ekintu kya 2026 mu kifo ky'okukunga abantu bagende beekalakaasa olw'ensonga nti Yoseri yabasuubiza bonna nabagambye nti omukyala Joyce Baagala n'akabinja kakabakazi batwala bonna abakazi 20 basinkana Yoseri last week era buli omu n'ava ne tuli ensimbi bonna nga ba national platform 20 nga bakulembeddwa omukyala Joyce Baagala bonna baagenda era ne bamusinkana mwenna bamanyi amanya njagaleta after ne Joyce Baagala we bali nnyo mulimu gwokola ogw'okulya mu nsi y'olukwe na Aisha Kabanda mwe bali kukola mulimu egyo okulya mu mukulembeze olukwe n'okulya mu bannayuganda olukwe era yabasuubiza nti kuje nabategeezaako balina ebagirindidde kuje nabategeeza bwe bagirindidde nga bagenda kumachinga nti bavudde wakyagulanye era Museveni yabasuubiza nti kyonna ekijja what come may balina okudda mu bate baze mu parliament buli muntu agenda musasula ssente ze ez'ekisanja ekijja oba agudde oba tagudde bo bakole kye balina okukola bino byenjogera mujja birabanga bikomyewo agenda basasula ssente ze ez'ekisanja kiri ekijja ne baba bagudde kasita mukolera ekintu kimu okuyizaamu national platform abalina kye balindawo very soon oba ku change ono nga bagenda kukyusa mukama waabwe bagenda kumachinga nga beemulugunya kubanga olwo bakisetinze dda mu meeting zaabwe manyi mwagala mugenda kunnumba wamu abalya mu ngalo z'abasajja bano abakazi naye nze sitya ndi kukakonkaako kkubo bwe kakkoona amagenda tokawona madda bino byenjogera bijja kudda ate mujja bisangawo kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo alina kukozesa memba ba parliament era teba muntu yena ayagala nkyukakyuka addamu kwesiga mu nabyabufuzi gwe bayita wamemba ba parliament kuba bonna bafu baagenda mukitegedde bulungi nnyo abo bo mbavuddeko saagala bamalirako obudde olw'ensonga nti obudde tulina butono ate nga ebyokukola tulina bingi nja baddira olulala abo njagadde sooka bayisaamu eggaali eyo mutegeere nti ne pressure gye babadde bataddewo ku kubanja abaganda baffe bonna abawambibwa era bwe tagikuma muliro wali ku parliament floor ebeeyiseewo kubanga mulabe statement Mao gyakoze Wangadya gyakoze omusajja oli David Muhoozi gye yakola ne ebitongole bya gavumenti engeri gye byogera mbibala tulw'ensonga nti bo baamala dda okuba nti bakwata abantu be naye kankabateme namwanduka yatema omusika n'abooluganda mulumbe wandikola ekintu okulumya omuntu weponoowozekanga oyambe muyambe ekkiriza Museveni bw'oba toyagala kunaaba yes owunya era semateeka gagamba nti oli wadde bw'obutanaaba naye ate bw'owunya abantu b'owunyirira baddembe okkunaaza mu kawaayiro ke kamu akasemateeka ako nti oli wadde bw'obutanaaba naye bw'owunya n'owunyirira abaliwo ate abaliwo balina eddembe ate b'okkunaaza olekeraawo okuwunya osasudde ba MP okudaivatinga abantu bajja mu kubanja abantu tosobola kudaivatinga social media tosobola kudaivatinga ba activists tosobola kudaivatinga ba foot soldiers tosobola kudaivatinga bannayuganda abakonshominga obutemu obuza obwakuva lukumulinaakaga mukaga obadde okola mpaka olwaleero nga nakatulina records weziri eziraga nti abantu bawambibwa battibwa nga ne prime gwe bayita prime saba minister it is on record na confirminga okukwatibwa kw'abantu n'emisango gye bavunaanibwa ne battibwa it is on record balita nabo Kenya aba Franka sente za bonna battibwa
era evidence kati ne bw'onoosa osasula bampuuga n'osasula ba MP bonna obutayogera n'osasula TV radio stations n'abantu n'osasula stance diversion buli kimu n'okikola tosobola sasula gogo kujja bintu ebyo tosobola kuzanyira ku windows z'abantu ogyemu information ebalimu nti ogikyuse no just wano toyagala kunaaba wefuiddeko perfume onye n'embeera eriwo nti owunya bulungi but perfume kanataninga nagetinga closed connected kukuwunyako ekye bayita ekivundu kati gwe gulaba politician as if nti information ogijjewo tosobola kujjawo information weeri era mu archive egenda kubeera otegenda kuvaawo ekye bayita obukadde magezi naye nga n'embuto wali ogayina bw'oba wali muwutta era osigala oli muwutta abakulembeze abawutta beewuttaza nnyo ne balooza nti bategeera nga tebategeera ku myaka gy'oliko egy'okulonda amagi n'okwera ebijja gw'okyalowooza nti ensi ekyaliwo olwe mwalonderanga amagi no records weeziri buli kimu ekiri ensi ejja kitegeera mukitegedde bulungi nnyo kati bamembe ba parliament mulye ssente babafu muli kimulye mufuwe munyampulokoke mukole bye mwagala ne records weeziri mukama mwabo wa ssente yazibawe ne mujjukire temusobola ku bribinga bongo bannayuganda mwagala genda mukalu kyesimenti kanaabaayo ekyo nkibabo kyesimenti kanaabaayo naye abantu mugenda bagamba kikuwe bayite okwoza noyanika mu ttaka okutta olugoye olweru oguze omo oba oguze detergenti olunnyisa olwozezza lutukudde nomandi olunyika mu ttaka mu bisooto oba oyozezza nedda awo tuvuddewo mwenna abakyala n'abaami abaganda buno baka bwammwe mbalamusiza bataata kansuubira nti muli bulungi bwe baba bawulira omwana waabwe nga w'omunaku amatu okunkumula mumpulirize bulungi abakyala n'abaami baganda bwe baba bawulira omwana owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula kitegeeza ki nti bwe tubeera mu maka gaffe omwo mubeeramu abaana abamu batali ba muntu mbweza mu maka ago naye nga ayinza okuba akulinako oluganda oba nga balinako oluganda oba sina kindi ng'ali mu maka ago ye step mother ba step father ebiseera ebisinga boogera bulungi nnyo eri abaana ne bababuulirira mu mbuulirira ennungi okubakuza obulungi kati gwe batasobodde kubuulirira oyinza okubuulira pega wa ntebe oba oli mu kisenge ekyo oba olidde wansi nga babuulirira omwana oyo naawe amatu okola ki otega nti ono bamugambye ekigambo kino okitwala kyebabuuliridde oli omuganzi gwe atali muganzi naawe okitwala wewava okunyonyerako olugero nti bababuulira omwana waabwe nga n'omunaku amatu okunkumula banyabo ne bassebo abaganda njagala mbeere beegendereza nnyo waliwo ekitta baganda ekitambula baganda bammwe 10 n'omusobyo battiddemu apa tewali TV wa radio boogeddeko okujjako omusajja video gyenzannye eno video bakagalo gijjako emirundi esatu kubanga bino bitebagala byogera ku TV waliwo ekitta baganda mu malwaliro omuli Mulago Kawempe Kiruddu buli muganda yenna alina erinnya egganda kasita olwalire Kawempe Kiruddu Mulago ng'erinnya ly'Oganda eddagala lye bakukuba lye balina okukuba bakukuba tayimu zifiri era ne bakusiibula wayita akaseera mpawe kaaga abeewo ne bategeeza abooluganda bakona b'ebikwano nti munnaffe ayiseemu okuziika kwa lunaku gundi naye ng'ekikusse eddagala lye bakubye effu n'ekigendera ekyokusaanyaawo abaganda kino bakikola nga bayita mu basirikale aba SFC abatujju abeeyita abasawo e Mulago nga tesi basawo kuba bakolera ku biragiro bya Museveni ekyokusaanyaawo abaganda nzize mbagamba ebigambo bino naye nga mwewuguusa naye bajja kumala bamalawo omanyi babagamba embuulire tefa yonna omuntu yenna ng'omanyi oli muganda ng'olwalira Mulago Kiruddu Kawempe weegendereze nnyo eri ekitta baganda buli aye atwalayo nti mulwadde eri ekijja mu mbuto eri ekiggalanda z'abakazi oba lwe muludde okusoosa okuzaala bakuggala enda nga tomanyi mumpulidde bulungi mbagambye naye
temuwulira embuulire tefa yonna awo tuvuddewo mbategeezezzaako mwebereremu ekugema n'okusibaga kukyagenda mu maaso era kuli wammwe mu Buganda naye temugguka mubeera mu byakwepica kunywa mwenge na kutambula byebyo awo nawo nvuddewo olunaku lwa jjo mu ggwanga ery'omulirwano erya Zaire enkadde tuyita Democratic Republic of Congo wabaddeyo okulya n'okkomba essowaani by the way kansooke mbategeeze omuweereza wammwe omuntu wa wansi pato Uganda batumiddeko n'abagamba nti abaagala nnyo akyayina embeera gy'ayitamu n'ebintu by'atereeza n'abasaba muwe akadde katono nnyo ajja kuddamu abatuuseeko program 300 gye bayita 336 ne programu endala abagambye muwe mwakadde akyalina by'atereeza nga mumanyi nti embeera zino omuntu lwatujja netwogerawo ne tulina ebizibu bingi nnyo lwakuba tetubibagamba mutulaba wantulemedde ku struggle ne tulina ebizibu bingi lwakuba tetujja bibagamba no ku social media tusirika naye buli muntu asanga ebizibu by'okusinziira ku kikyaba akola ki kyaba ayitamu baganda ffe bangi nnyo era abaweereza batiisibwa ondere besisi onajja nakubira essimu n'akutiisa onakusindikira message n'akutiisa olina kugamba osaze okufiira mu diaspora olina akutiisa n'omugamba no okufiira mu Uganda okufiira mu diaspora kisigala kyekimu kati ntuga katusalewo tweyiweeyo omubiri gwaffe tuferemu kiggwe nga tulwanidde eggwanga kubanga betwandibadde tubeeramu essuubi abandi badde boogera ensonga zino munnange beesuudde gwa naggamba tebaagala kwogera nsonga zino bagenze Rwanda bagenda mu Amerika bagenda kukola ki kati ani agenda okwogera ensonga zino nga ku TV ku radio abasajja abaliko babajjamu obwongo ne babateekamu obuugi kale abatumiddeko pato Uganda omuntu wa wansi ensonga lwaki mpitiddeko mu Congo omwezi ogwa November ng'otandika nabagamba nti era abasajja n'abakazi ba Indigenous Ugandans abali basukka mu 18 battibwa naye tewali bakyogerako era emiramano negiyitibwa mu nnyonyi negisuba mu Uganda olunaku lwa jjo wabaddeyo kulya okkomba n'essowaani mwategedde nti endagaano eyasibwa wakati wa Congo n'amawanga ag'oluse lwa East Africa omuli Uganda Kenya, Tanzania, Sudani, Burundi, Rwanda ne Congo bagezamu giteekamu Congo yabagamba musibe mu biba mu muddewo mwakamanyiro kasusse si kyabaagala wano kumbe Congo yali yeekengera dda mission y'abano nti abalimu basinga obungi baali baakamano badde baakavaayo ennaku ntono nnyo bwe bati emmundu yasekebuse ekonge emmundu yasekebuse ogenda okkakananga abasajja ba M23 abaduumirwa Pirato ne Yoseri nga n'omuwensimbi nyomu ku bo ye Pastor Mujingo bafiiriddwa abalwanyi 300 mwaga nchiddamu embo okuva bana basajja bavudde Congo olunaku lwa jjo emmundu yasekebbusi mumanyi kye bayita okusekebbuka ku mmundu bakubye omusajja ayitibwa M23 abasajja 305 gyemirambo egikunta lwagenza okukomekkereza ng'omu ku bakoddomi ba Pirato akwatiddwa mu kulwanagana okuno okw'amaanyi lwagenza okukakkananga omukoddomi wa Pirato omu akwatiddwa era ne bamutwala ayitebye bakunyizza mukoddomi wa Pirato ne bamunyiga obulimu awo kutuusa lwe yayogedde bute bayingiza ebyokulwanyisa n'ebyuma ebibega ebya software owa Pegasus n'ayingira mu Congo era n'abalagirira wa gye bamusimba okubanga bali babega gavumenti ya Congo nenga ebintu bino bali babiyingiriza mu motoka ezitunda kasooli omukalu n'ebijanjaalo n'ebintu ebirala era bino kimu kyebalagiridde ne bagenda buli kitundu gye bali batadde ebyuma bibadde biketta ne babijjayo era nti bagenda muzaayo era ne bayinza omunyigirayo n'afiirayo kati ekiri mu Congo kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti mukulu Pirato yakoze losire mukoddomu n'alugenderamu Bujingo omu ku bafanda members abafandinga n'endooza yakoze losiwe po ne Yoseri tibahabulwa n'akabinja kaabwe akamma 23 babayisiza bubi nnyo naye nga ate mujjukire naffe bannayuganda basinga obungi babakubiramu ne babattiramu kati nno kati katugende ku information endala eyatuleese bano n'abakungu be mbadde njogerako be bano bagenze alright bade bankolektinze mwana amanya Goret Namuga bana bantu mbadde njogerako abavudde mu Uganda ogenda wano bamasadolini nga bamaze okukola enteekateeka yaabwe abasiibudde bagenze ekigali okukola emirimu gyabwe egy'okwepiica kuba tebanaki kimwogera ku ggwanga kambazannyira akatambi kano wano mangu tugende maaso
wano nga bagenda. For this competition, remember we are a defending champion. We shall do exactly that as a team. You must protect the integrity of our country. And remind you of my communication yesterday. I don't want to say it now. Protect the integrity, the name of Uganda. The image of this country is very important. Honorable members, and now therefore, awo tewali kira kye bagenze kukola. Buli abadde epikira munne bagenze kwepikira Rwanda nkiddamu. Tebalina kye bagenze kukola kiyamba ggwanga. Buli abadde epikira munne n'abalina contact seri bagenze kwepiica. Mwepiice ne mujja kunnyonnyola lwaki ekigambo AIDS bakiwandika mu capital letter si mu small letter. Mugende mwepiice tetuwali buzibu. Mulesereza omusolo mugende mwepiice. Empeke ziri eziwa Windows weziri mujja zimbira tewali buzibu. Mugende mwepiice mubere kusembizo mu omusolo. Tewali kyakukola. Kati tugenze ku nsonga endala. Era njagala kukubiriza omulango gutakungula. Mwenna abasajja n'abakazi Abaganda mumpulirize bulungi nnyo. Abasajja abakazi n'Abaganda ne bannayuganda mwenna abali mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo. Nnaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2023. Bw'obanga oli Munnayuganda ng'olina ettaka mu Uganda okusingira ddala mu Buganda nkusaba maama totunda ttaka tomanyi kya bugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Totunda ttaka tomanyi kya bugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Uganda eno Abangereza bagikolako dda okunoonyereza mu myaka emikadde ne bagizuula ng'etudde ku by'obugagga ebitokomoka mu bungi obw'ekika ekya waggulu. Era bakola okunoonyereza bakizuula nti ettaka eriri mu Buganda lirimu ebyobugagga ebimutamanyi bungi. Kati gwe atunda ettaka koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa otunda bya bugagga. Buli kitundu ky'olabamu Yoseri ng'ataddemu gwe bayita omulaalo nga bagobako abantu ku ttaka. Taata maama wootuddewo bakujja ku ttaka bakujja ku zaabu bakujja ku uranium bakujja ku mafuta bakujja ku gold nkiddamu. Buli kitundu w'olaba Museveni w'atadde Abanyarwanda waaguze n'asenda abantu. Asenda abantu nga buli kyasenda akimanya ekiri mu ttaka omwo. Uganda etudde ku uranium. Uranium akola ebyokulwanyisa zisa byalo n'ebintu ebirala. Kiro emu ey'ekintu kyenjogedde egula buwanana bwa nsimbi. Kati Uganda etudde ku mafuta, etudde ku golodi, etudde ku diamond, etudde ku buli kintu kyonna eky'obugagga ky'omanyi. Naye Museveni akimanyiko nga ye kubanga Amini n'Obote n'Abangereza baali baamala dda okukola survey eraga ebintu Buganda ne Uganda byetuddeko. Kambalage mulyoka mutegere mu batunda ettaka. Kansoke nkulage wano. Wano wogenda okulaba ewali kyenvu bye bitundu omuli ebyobugagga. Then njikulage wali mu full swing nkulage. Eyo kyenvu gy'olaba map nga bweri. Eno Lake Victoria eriyo bakayanja kyakali awo. Kati wano wolaba wano wonna bino bya kyenvu bya bugagga. Ebyo byonna bya bugagga Uganda kwetudde. Eno wano wansi lindako
eyo yeggwanga Uganda litudde ku byabugagga byonna. Eno DRC Congo mbukiika kkono, wano Kenya, wano Tanzania, waggulu eri waliyo Sudani. Eyo ye map ya Uganda. Kati kankulaga oli okwakakase wano nga bakyusizaamu kkala ekulaga ebyobugagga ebiri ku ttaka lyonna ly'ogamba oba lyotamanyi. Wano wogenda okutiira. Eyo ye map oba kwe kunoonyerezebwa okunoonyeza kwe baakola nga basinziira ku banoonyereza by'obugagga biri mu ttaka. Kati gwatunda ettaka Museveni ettaka lyakugobako omanyi lwaki akugoba ku ttaka. Ebyo byonna byolaba mu kkala eya bbulu, pinki, guliini, yellow, red, biki byonna eyo zonna mineral resources ezijjudde ku ttaka lyammwe erya Uganda. Ezo mineral resources Museveni kyatajja kugamba, parliament kyatajja kugamba omuli amafuta, copper, gold, byonna mafuta, uranium, biki byonna biri ku eyo map eyo kala zolaba ezo. Ezo kankusomeremu wano katono ndyoke mbasomera ate full details. Nga tonnatunda ttaka. Eno yakolebwa the Uganda National Airborne Geographical Program. The Department of Geological Survey and Minerals Entebbe Uganda. Yakolebwa Department of Geological Survey and Mines Entebbe Uganda. Ne Peterson Grant and Watson Limited, Toronto, Canada. Nekolebwa Geo Witch Nedrin and the Netherlands. Nekolebwa Earthworks BVW Draft Netherlands. Zezo company nya ezali mu kunoonya ebyobugagga bya Uganda ebiri mu Uganda ku ttaka lya Uganda. Kati kamba somere mujja kutya mu abatunda ettaka lye babagoba ku ttaka nga mudduka temanyi kye babagobako. Bakugamba government start uranium exploration across Uganda. Loza mukiraba. Government bao bagenda ne batandika obbinoonyereza gwoli eyo otunda ttaka odduka. Otunda ttaka n'ettaka lye bakugobako tulimanyi. Kati kankusomere bulungi olyoka owulire. State Minister for Energy Oprot Okasia comes through Sticky in Zimbabwe where uranium explosion exercise was launched. Bagambi nti Minister Ombezi akwasaganya amaanyi amaanyi wa Minister of Energy kale katugebe nti omuli amasanyalaze n'ebintu ebirala ng'agezako okuyita mu ku Busaka mu kitundu ky'e Zimbabwe eno gye balonkinga okusima uranium. Kati maama ave Zimbabwe oli Kadaama, oli Sekadaama, wagenda kuba kyeyo, oli we Zimbabwe, munnanga gye babagoba ku ttaka, okimanyi nti ettaka lye bakugoba kuba na futi 15 oli ku bugagga naye ng'ettaka baali kugobako. Wuliriza bulungi nnyo. The Minister of Energy has started a new effort to explore and evaluate the status of uranium deposits in part of the country. Bagenda Minister ow'ebyamasanyalaze batandise okukola enteekateeka ey'okutandika okunoonya n'okuzuula wepo n'okutandika okusima ekyobugagga ekiyitibwa uranium. Era baga State Minister for Energy Okasia Oprot launched the latest effort on Wednesday in Zimbabwe district. Zimbabwe is one of the districts believed to be having the high concentration of uranium minerals. Bakugambye nti minisita ono yatandiseewo enteekateeka empya ku lunaku lwokusatu okuba nti batandika okukola enteekateeka mu district y'e Zimbabwe okuba nti bamanya bungi ki obutudde mu ttaka mu Zimbabwe ebw'ekibugagga kye bayita uranium n'ebibugagga ebirala. Okasia was accompanied by the team of geologists under nuclear science led by the Commissioner Nuclear Energy Department led by Sarah Namfuna
combed some parts of Zimbabwe to confirm the potential of the minerals in the Central Uganda district. In the Central Uganda district, that is Buganda. Do you copy that? Babayesa Abanyarwanda babatutte Zimbabwe babatutte Rakai Masaka Kiboga Mpigi Mukono wabo temumanyi lwaki batwalayo nga n'atwala ettaka akimanyi kyabatwalayo muli emwe basi tubaga muzuke kanso kemba somero mbibadira mu Luganda tugenze bakugambye batya bakugambye nti Minister Okasia yabadde awerekeddwako abanoonyereza n'abo banna bakalimagezi mu kunoonyereza ku maanyi agava mu kyobugagga ekyo omukyalo n'omuyita Sala Nanfuna era nga bagenze okuba nga bakakasa ebyobugagga bino ebiri mu kitundu ekya Buganda oba ekya Uganda mu Buganda, that is Central Uganda district. Tugenze mbaso. Uganda is considering boosting its electricity generation capacity through nuclear power, and uranium is needed for sustainable supply for the nuclear fuel for Uganda nuclear power program. Bakugambye nti eggwanga Uganda lyagala nnyo okutandika okukola amasannyalaze nga likozesa ekyobugagga ekyo omanye ntakoze byakulwanyisa wabula n'amasannyalaze agakola okuba nti bakozesa ekyobugagga ekyo okuba nti baagala tandika kikolamu amafuta agagenda okukozesebwa okuba nti bafuna amasannyalaze naye ng'ate si kyekigendera kye batunda bitunde. Tugenze mu maaso. The launch will kickstart the exploration process to evaluate the status of uranium prospect, starting with areas of Kyambogo, Lwansala, and Kyataba B in Zimbabwe district, said Okasia. Bakugambye nti mu kutandika okukola omulimu guno n'okunoonyereza n'okumanya bibagagga ekyobugagga kino bungi kibwe kirimu baatandikidde mu bitundu bino mu kitundu eky'e Zimbabwe. Kyambogo oba gyekiri eyo waliyo Lwansala, waliyo Kyataba B oba Kyataba Ba mu Zimbabwe district. Minister nga yayogera bagambye studies have identified the prospect of uranium with the potential of hosting economic viable sources discovered in the district of Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Chiboga, Mbala, Hoima, Kabarore, Kamwenge, Iganga, Toro, revealed Okasia. Okunoonyereza n'okusoma kwongedde okulaga nti eggwanga litudde ku byobugagga omuli uranium ebigenda okwongera ebyenfuna mu ggwanga oluvannyuma lw'okuzuula ebyobugagga bino mu disitulikiti ya Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Kiboga, Mbalala, Kabalole, Kamwenge, Iganga, Tororo, ng'olwo minisita yabyogera. Kati maama ebitundu byensomyeko ndowooza obiwulidde. Okuba kyeyempowe kufuuwa eggwanga litudde ku byobugagga ebifa tugge. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso njalabbi basomera bulungi. He said the government would undertake the detailed exploration and evaluation of the quantify the nuclear resources that will guide the nation strategy for supplying nuclear fuel for planned nuclear power plants. Agambye bw'ati nti gavumenti y'abafere bano ejja twala enteekateeka okulaba nti ejjayo bulungi nnyo n'okwetegereza ensulo oba guno gwakuna nga mwagala jijjayo, guno gwakuna nga mwagala kujja vidiyo naye muswadde ngenda bisoma, ngenda kuzukusa bannayuganda bategeere eggwanga lye mwagala okutwala litudde ku guno gwakumeka nga mwagala kola ki nga mwagala jijjayo naye muswadde ngenda gisoma eno report mpaka wulira. Uranium is one of the minerals commodities under promotion in Uganda, and its exploration was spearheaded under a 5-year mineral wealth mining infrastructure development program, MWAMID,
The project should have ended in 2019. URN could not confirm whether it was extended. Bakugambye nti okusima ekyobugagga ekyo n'ebyobugagga ebirala kyekimu ku nteekateeka Uganda gy'erina ey'okusima ebyobugagga ebyo nga kyakuteekebwamu amaanyi era kigendagendera okumala emyaka 5 okuba nti kigenda kwongera ku byenfuna n'enkulaakulana wepo n'ebintu ebirala era nga enteekateeka eno yali yakuggwa mu 2019 naye ndowooza baafunamu obuzibuzibu okuba nti teyatuukirira ne bagenda kugyongerayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa. Ulida, bulungi nnyo mwagala jijjayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa Parish, Kiwoga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County in Buhweju District, Kyambogo Parish in Tusi Sub-County, Sembabule District. The uranium prospect in Sembabule indicates chromium, copper, lead, wolfram, tin, and zinc. Ulida. Abajikwatamu mukyaliyo mujikwate mukanzire mbibasomere mutegeere mmwe basajja mule bakazi mmwe nti mulina okusituka eggwanga litudde ku byobugagga omusajja ettaka alitwala. Ulira byobugagga mbasomera. Ulira ebitundu bino. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkandwa Parish, Kiboga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County, Buhweju District, Kyambogo Parish into Sub-County, and Sembabule District. Uranium prospect Sembabule indicates chromium, ekyo kyabugagga, copper kyabugagga, lead kyabugagga, wolfram kyabugagga, tin kyabugagga, zinc kyabugagga. Tugenza. In 2009, the Canadian graphical consulting company Preston Grant and Weston Limited PGW identified 8 targets areas were selected as possible uranium mineralization zone. Bagambye mu 2019 ebitongole ebinoonyereza ku byobugagga ebitongole bino omuli kye bayita Canadian Geographical Consultants Company and Patterson ani akuba mu nveeko and Patterson Grant Watson Limited bazuula ebifo 8 ebyalondebwa nga bino bijjuddemu ebibugagga ebifatogge. The areas identified by Preston Grant and Weston Limited include Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East, Kabarore, Kitgum West, Kitgum East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala, Aloi in Lango, Jinja, and neighboring district of Buyende. TV chi ereba bulidde parliament chi ereba bulidde bino ebintu. Ne Kampala yennyini Kampala district mulimu mineral resources. Bano kunywa ku mazzi mujja kugwa eddalu. Ne Kampala district ajjudde mineral resource atudde ku byobugagga. Gobulwa military barracks manya nti waliwo ekiriwo ekyobugagga. Mbaddiremu kano kakabaddemu ndowooza. Ebitundu bagambye nti kampuni ene ya Preston and Grant Watson Limited bayongerako ebitundu bino wammanga. Kwaliko Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East, Kabale, Kitgum West, Kitgum East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala District, Aloi in Lango, Jinja, and the other neighboring district of Buyende.
The National Development Plan, NDP 2021-2023, the project electricity consumption at 1,872 kW watts capital and generation capacity of MW by 2025 to meet the target power sector investment plan. PSIP 2020 plan to use nuclear power to contribute the base load. Feasibility studies of the proposed project have also been conducted in support for the International Atomic Energy, IAEA, CNNC of China, Rosatom of Russia, among others. According to Dr. Okasia, the nuclear power program is crucial to the government realization of meeting to total installed capacity of 50,000 of megawatts of electricity by 2024 to ensure energy security for industrialization. Several undertakings are being implemented to prepare for introduction of nuclear power into electricity generation mix. The government wants to produce at least 24,000 megawatts of nuclear power capacity to develop by 2040, he said. The government has been planning to set up the Center of the Nuclear Science and Technology Program, one of the public universities in Uganda, for nuclear training, research and development. The facility will be used in production of radioscopes for the Cancer Center in Uganda and Africa. Kati munnange oli eyo otunda ettaka tomanyi lwaki bagoba ku mataka temukimanyi eggwanga litudde wogende mu Kampala mulimu mineral resources e Kampala osula luddawa kyovula nti omunyalwanda bamusomba okumuyingiza eggwanga gwogenda kukola bakutwala kukola bwa security kati Kampala buli lwomulaba akanyonyi kano nga kayise mu kitundu buno bunyonyi ekika kino Buruda bakanyonyi ekika kino lindako manyi kati munyize nze ndiwo banyiza buruda bakanyonyi ekika kino kano ekika kino bwe bunyonyi obutera ofuuyira ebirwadde bwe bunyonyi obutera okunoonya ebyobugagga obwo bunyonyi obwo kasitolo kalabe bwe kate kafuuyira birwadde kaba kanoonya bya bugagga bakola survey akanyonyi obunyonyi ekika ekyo kati mama eno map okujja kungane wayiika Windows njibalaze buli kimu nkibalaze kati yensonga lwaki Museveni akimanyi lwaki ayagala ettaka mumutunda ettaka abagoba ku ttaka aleetako abanyalwanda be kubanga akimanyi kyalina alina zaabu map nga bwogiraba yonna bya bugagga Uganda kwetudde ne Kampala kweri mu Kampala wakati etudde ku bya bugagga Kampala Uganda Zamu kitegedde mukitegedde bulungi nnyo abanyiiga munyiige mwakageza okujja ku firimu emirundi emeka egyo mujjako firimu emu kati na kino kankibategeeze nakyo mukiwulire bulungi nnyo eno ngenda gikola ku Sande kanjikole ku Sande kanjibalekere kanjikole ku Sande naye mwenna abaana b'obuwala n'abaana ab'obulenzi ka video kano njala kabazanyira mukategere bulungi nnyo oba kansoke mbasomera information eno then tulyoke tugende mu maaso era nga batajja bagamba biki ebifa mu ggwanga olira information eno which ewedde waliwo embeteza eyagwa mu kitundu naye tebagibagamba ku mawulire kanjibasomere morning sit rep today in Kitaria zone Muyenga area abasule Muyenga mu Kitaria zone Muyenga area
At around 400 hours, the residence of National Robbers Movement treasurer Honorable Nekesa was attacked by 5 men, of which among of them 3 were armed with SMG rifles. After accessing in the compound over fence, they managed to hit one city police officer on the forehead who was on guard duty. He became unconscious and he was disarmed. The particulars of the victim are not yet known after they went to guard the house where they got one SMG belonging to number 61955 PC Wafana Festo, a personnel bodyguard to the principal who had left his weapon with his colleague and went away, making a total of 2 weapons. Later, they arrested one male-female worker whom his particulars are not yet identified. He was told to go and open the door for the principal because he is one who keeps the key of the who keeps the key of which he opens them. 04 doors failed to open. They forced and they broke into the house where they went away with over 400 million Ugandan shillings. The injured police was taken to hospital for medication. Our own forces and police are on the ground to monitor the situation. More information will be communicated. Kino temuna kyulako wantu wonna nti omu kubawanika ba NRM Honorable Nekesa wiki ewedde abasajja 5 basalako amakage nga balina SMG ne bamunyagako obukadde 10,000 just pate treasure bamujjako obukadde 10,000 ne temunagawulirako ku TV ku radio mbasomedde ne namba buli kimu kyonna n'abantu abali mu ddiiro eno mina kye mumanja ebisigadde amalaka angesigaliza tujja gafuna ku Sunday. Tujja gafuna ku Sunday okawa n'abatukiriza okutuukayo. Olunaku olungi video wedde tusinkane ku Sunday saa 2 ez'akawungezi mu Bulange Mmengo bwe mujja okufuna amala. Mukama bankomire abanyiizo n'ebigagge biri mu Uganda mukuume ettaka lyammwe. Oli bw'ajja n'amanyira ettaka lyo, oli bw'ajja n'atwala ettaka lyo kuba temumanyi ttaka kikimutuddeko. Video bagezezaako gijja emirundi ena. Mukitegedde bulungi nnyo kubanga abadde ku pressure. Nze mbyogedde Mukama bakume mweraba.